ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereza omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Tumutendereza omulezi waffe Allah jalla fi'ala. Afuuse ensonga okuba nti weetuli olwaleero nga baddu bangi ow'ekitiibwa Allah abatutte. Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyakulekedde omukisa ogw'obulamu tekitegeeza nti abantu bonna balamu. Sheikh Rashidi Allah mutusiimire atunnyonnyodde ebigambo ebikakasa ky'abantu bagenda ate buli agenda yekka. Kituleetera obugayaavu abasigaddewo kuba ebiseera ebisinga buli muntu agenda omumanya nti okugenda gye kuli nga yennyini yagenze. Naye mukisa munene Allah gwatongeddeyo okuba nti ffe tuli balamu ng'abantu baziika abaagalwa baabwe olwaleero, ab'omunaana baabamaze, ab'ekkumi kati bali mu nteekateeka zisembayo babatwale. Abantu balamu tebannafa naye bali mu malwaliro. Ffe Allah atulekedde omukisa tuli balamu abasobola okuleka bye tubadde tukola ne tujja mu ddalusu ng'eno. Tuli balamu abasiibye omwezi gwa Ramadani. Tuli balamu abayimirizaawo essala. Tuli balamu abalina obulamu butalina bizibu bitugaana kulabika mu bantu. Allah tumwebaza tabaraka wa ta'ala. Allah ffe tumusaba asebengera n'emirembe mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi waffe oyo ow'ekitiibwa yali muntu yawangala emyaka 63, yazaalibwa mu kitundu ky'e Makka, yawangalirako e Madiina, yatandika okusomesa obusiraamu ng'alina emyaka 40, naye kennyini we yategeerera eddiini y'obusiraamu. Yawasa omukyala era yawasa abakyala, n'azaala abaana. Kozi ngambye nti yawasa omukyala. Nabbi waffe yali mufumbo. Siraamu abali wano ddala abavubuka musaasire abaana abawala aba eno. Abaana abo beetaavu okutuuka ogenda ku TV ne bennyonnyolako. Sigamba nti balina nsonyi, bazirina, naye ekibaluma kisinga ku nsonyi amaanyi. Kyebaba bajja ku TV ne batambulamu ng'omuteeso, ng'omunyankole, balawo n'abamu magezi agasobola okubalaba. Naye wallahi era atuuka kuvaayo ng'olinga alina ensenke kuki ku maaso. Kubanga abavubuka abali mu kisinde kino, abali mu ggye, abali ku mulamwa ku milla ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okuwasa ibaada n'okusiiba ibaada n'enkakasa ekaluba, okuwasa kwe kusinga okugonda. Muntu aba tasobodde kuwasa asiibe, naye olaba n'ekyo kyajjanga option ng'omaze kulemererwa kino.
so nabbi gwe tugoberera sallallahu alaihi wasallam yalinga talya mutonninyira, yali mufumbo ng'alya wakaawe, yalinga tatemesa ngamba obwenzi, yalinga awasa buwasa. Buli muntu lwatawasa tukusuubira tukuteeberezaako ebintu bisatu, ate nga ffe tusaasire, ffe tukolere ki. Either oyinza okuba ozannya endiba ne basajja banno nga kyekyakutamya abakyala. Ekyokubiri oyinza okuba walunda n'ogayalirira endiga nolowooza nti ezannya buzannyi naawe neekutomera. Ekyokusatu oyinza obba tova ku bbucya, kati ng'otya okuleeta mu bbucya y'omukozi ali permanent kuba okyusakyuse erufula mojjaki mojja ennyama. Kati ekyokuna mwe tubalese mwenna abakkiriza, oyinza obba otya abakyala ng'olowooza basiiwa. Mukyala ayinza okunsiiwa abaddu gye bali wallahi ng'alowooza wakati ntandika ntya, tebiriiko magezi wallahi, olabirawo ng'otandise. Era bino bwe batawanya bakojja, totawanya kojja linga abantu b'otaatonda, gwe baleke mu luumu nga bali mwaba, ogenda sanga omu olubuto lunene nga talina kitabo kyasomyemu. So omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe tugoberera yawasa abakyala era yafa abamu nga weebali, abalala nga bamukulembera. Omusajja oyo Allah yamulonda sallallahu alaihi wasallama nga yagenda otuusa Allah byayagala gye tuli ne Allah byatakola ki byatayagala. Tosobola kusinza Allah nga bw'ayagala mumusinza okutuusa ng'asinza agoberedde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba nti qul baŋŋambira abo in kuntum tuhibbuna Allah, bwe mubanga ekibatawaanya kituufu mwagala nnyo Allah, nga kyekibasiibya omwezi gwa Ramadan, kibakozesa hijja ne umra, ekibawasisa, ekibagondeza abazadde, mwagala Allah, fattabi'uni, mwenna mungoberere. Naye ogenda osanga abasiraamu abamu balina n'erinnya tayito ssebo ewooma bamuhibbiina, mbunga baagala nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga wallahi singa nabbi ajja kati bye bakola bye balina omuyigiriza nti kati tusookawo kabaani, kati wetukamala kabaani kamanyi yasiinye ne bampamba ntobeera bakooye tufunayo omu omujagujagu asobola okubuuka amateeka ga Qur'ani yagisoma. Kati ffe tusoma duha, tusoma kati nabbi nga yawuliriza naye abantu tebaswala. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe baatuma okusomesa obusiraamu, ate abayizi be babuulira nabbi ekiddako. Astaghfirullah. Abayizi be bamugamba nti tetusooka gabula nti bajja kudduka, balina sooka kusoma bakale emimiro bulungi. Olwo gye twagenda ku dduwa nga nkyagenda mu dduwa ne busiraamu Seka Ibrahim, tetuli nnyo basiraamu badda mu myaka 4 emabega. Abantu myaka 2 emabega balina ebyafaayo ebitiisa. Bantu akasiraamu kebbanga siddene, nze nafuna ne kagaali nga kekalawuna edduwa enaaba ennungi. Muyinza okugaana okuva mu jahiliya mulowooza eno gye mujja baliyo baava Madiina na Makka. Ffe bannammwe mujje mwegatte ku kibinja ekituufu. Era lumu mukwano gwange yavuga akagaali paka Namasumbi. Abamanyi ewaffe yava mu Kalagi ziri kilomita ndozanga 8 paka Namasumbi. Navigator yamubalira bubi. Wallahi yatuuka Namasumbi ng'edduwa teriiyo. Akagaali tekazika. Yayomba taddanga mugenda ku dduwa zeewala nga tamaze konfaminga ani aliyo eri anamwaniriza. Kati nga tukyagenda mu mikolo egyo, nane ffe twagendangayo, abalala bakyasooba ne bagendayo, ne balina ne sunna ekirevu kikulu singa ku kyange. Temugamba nali nkuma mu kyoto, Allah yangerera kino. Abalala engoye zaabwe ziri waggulu singa ku zange, bwe babeera wano Namuŋŋoona tebagendayo. Bwe bagenda mu kyalo ewaabwe nga beebuzaabuza mbayunga Luganda, andi akati basinga okuŋŋaana
kati ogamba ababeera mu kikeewa mwe basinga babeera mu kyakye wa bugingo genda nayo bayunga abeeyo gwayagala abakuŋŋaanye nga bangi gendako naye mulago taggwesa bantu naye abantu baagala okulya akaceere nga beebuzaabuza nga beekweka mu kuyunga oluki nga ne muganda we gwe bazaalagana mu kitaawe nennyina essimu ye tatyagikwata naye mbwe ekindweta kuyunga luganda nedda kuba kuyunga kaceere kubanga ne mulamanzaani mwakaseetula ne mukongerayo ku magalibi abantu abava e Masaka banaasula waakiri naye ng'edde wetandika ku saa 11 basobole okutayiza magalibi kati nsaba Allah atusaasire ate okugoberera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe tunaamugoberera yagamba Allah nti yuhibbukum Allah agenda baagala wa yaghfir lakum dhunubakum Allah basonyiwe amazambi gammwe ate Allah musonyiye so abasiraamu bali wano ab'ebitiibwa tugoberere omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gwe twogerako gwe baŋŋambye okunnyonnyola ku package gye yatuwa mu ddiini eya shafaa Allah tabaraka wa taala ali omu ali waggulu w'eggulu ery'omusanvu atebenkedde ku namulondo ye kigambo okutebenkera kigazi ate Allah kye yakozesa ate n'akomaawo eryomukati singa otunuulira abali mu ddalasa eno buli omu olaba atudde bw'atyo bw'atebenkedde olwo abagolodde amagulu nedda temugazinga sireeta bujulizi nti buli agolodde nze nkulaga abantu nti kati buli muntu ate omuntu eyasiibye tomulemerako kuba entuula ye positioni y'olubuto kayinza obba saidi kwabadde nga luganye lwenyoola nayagala lutereezeemu aba yakalutereeza n'osoma etteeka ti omubaka yagala n'ositamira mu muzikiti nakwata bukwasinga tonagenda eka kati sibasomera mateeka ga kutuula mu muzikiti naye kyeggamba nti buli muntu olaba atudde bw'atyo bw'atebenkera waliwo yeesigamye ku kisenge waliwo asimbye guno omukono waliwo agolodde amagulu kati mu bufunze atebenkedde kati siyinza kukubuulira nti Allah ayimiridde ku arushi wayagamba nkoze eki ntebenkedde siyinza kugamba nti Allah asitamye oba atudde atebenkedde ku namulondo rabbul alamin namulondo ya Allah eri waggulu gyeri erina malayika ziri 4 ezigiwaniridde nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda mu miraj yagamba nti Allah nzikiriza nnyumye kuzimu ku zimalayika ezikutte arushi ye yagamba nti malaku emu okuva kannamulagayeko okutukano okwayo tuka ku kyebegabega otambulirawo emyaka 7 nga toli ku tukutuku ng'oli ku kidduka ekisinga amaanyi ng'oli ku lugendo ova wano ku malayika eyo ojje paka ku kyebegabega emyaka 7 yagamba nti ekigere kyayo ekisimbyemu duniya ng'ejjembe lyayo liri waggulu w'eggulu ery'omusanvu arushi ya Allah kwetudde malayika eyo lowooza yenkana etya era omuddu nga yeewaga amaze okunywa kyayi w'enjaye naga nti bamalayika mu Kabuli siya kozi zinasanga sinnaba kulya ne bonaaba ova kulya biri ebitonde birala ensi gye twogerako nga tumaze okufa ndala si yene eyawano eyakintu kidogo ani akumanyi olw'okuba nze ndi mutoolo tewali programu yeeri nga tuvudde wano ndala omuntu bamugamba nti mu Kabuli ogenda tuula kuba obulamu bwe bangambye okwogerako era shekhe wabadde asomesaako butandika omaze okuvaamu omwoyo naye ebiri byonna awo okutuuka ku kiyama biri more of digital than analog era omuntu nga tannategeera Allah bino byengenda okwogera tagenda bitegeera kubanga byanzikiriza omuntu watuuka mu Kabuli wayatihi malakani malaika zijja mmeka 2 fayujilisanihi nezimutuuza kakati omunywa kyayi w'enjaye n'agamba mu Kabuli awo mwatugamba lubaluta muwali mu sawumu ye musumbuwa
akati ate olubeera luta ate fayojirisaanihi ne zimutuuza nazo bbiri mu kabbuli olabako ettaka nga lisituka olw'okutuula kwalimu ttaka aganze mumpe neddaaku wange mulye kati kuba seeka byazze sibi wallahi tosobola bitegeera nga tokkiriza Allah naye bw'oba otegeera Allah ekyokukutuuza mu kabbuli kiri layisi ntera nnyo gamba abasiraamu nga njogedde ku bigambo ebyo nga bw'oloota ng'olina omukyala ku buliri munyumya emboozi ezammwe ez'abeebase n'ozuukuka ng'omwenya ng'olina n'okunaaba naye ng'omukyala abadde munene muwanvu mweru mubaddeko ne kunnika oba bamunnika baloota ndooti simanya kyabbakolera n'oloota nnika olina woosula mukyala balya nnyo funa atalya n'ekikulu ofuna omukyala kati nga bw'oloota muli ku nnika emmotoka ziri mu paakingi naye ng'oli katandako 4-6 n'ozukka ng'olina simayiro ng'olina n'okunaaba teweeraliikirira bw'otyo bw'ogenda okubeera ng'oli mu kabbuli bagenda kukutuuza bakubuuza ebibuuzo wetunaamala okuva mu kabbuli waliwo abagenda okuwonera mu kabbuli waliwo abagenda okukubirwayo so Allah atuteeke embanaawo n'ebizibu bya kabbuli jjukira edduniya erimu emitawaana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duniya erimu ebizibu abantu balina ennaku seeka kitenda kusanga omusajja atudde mu muzikiti akaabolooza akaaba ku lwa Allah naye ng'alina ebizibu bye abalala bakola dhikaari baada lisha muga tugenda kuggalawo nti seeka dinda munsala endala mmeka ate okudda eka eriyo emitawaana abalala omuntu olaba ava mu nnyumba gy'apangisa ennamuŋŋoona n'agenda ekawaala bizibu nti kanve mu kayumba kano nfune we nafunira emirembe naye tewaliiwo alina bizibu mu nsi yenkanankana alina bizibu bisookerwako mu bizibu ebiri mu kabbuli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wano wetuli waliwo abantu abalina ebizibu waliwo omukyalo eyo ntera omusondera obuyambi waffe yakasiramukirawo mu covid wa 2020 awo talina bazadde be tamanyi na kabbuli weziri omwana gwe yali yazaala omulenzi yagula bubuzi tamanyi gye yalaga ayina bawala be oba babiri omu kati omu yayina abawala be babiri abazzukulu b'omukadde ono famire yonna munansonyi okosa olulimi luno okuva ku jjajja paka ku muzzukulu omuto yenna kubo gw'oba osanze omanyira nti bano balina ebizibu ewaka okuva ku jjajja paka ku kazzukulu akata akaliwo yenna gw'oba osanze ali pulizentinga banne embeera gyebakolaki gy'owangaaliramu yagamba emu ku nsonga eyamuyingiza mu busiraamu ensonga 2 mu ddiini gye yalimu yali mu bakatoliki yagamba nga eddiini yaabwe teyamba ofa lulwo ate nga yenkola yaabwe kyova teri muntu akyama ku kyaki kusaba buyambi ng'entambula ebuze newagenda ku poliisi emugamba genda onoonye omuzikiti ogukuli okumpi n'agamba ekyokubiri sirina ntandikwa njagala wendiba nfudde abasiraamu bankoleki banziike kakati oyo womusanga atudde mu muzikiti akaaba goloza bakabiraki kati kwebyo kwagatta okuba ntalina kyakulya kwagatta okuba ntalina kyayambala naye weewuunye oyo w'ebizibu ebimwetimbye weebityo n'ebirwadde tewaliwo ali mu kabbuli ayina kazibu katandikirwako nga yenkana noono buli alituuka mu kabbuli ku mbooka ezigenda ovugirayo agenda kugamba Allah kanzireyo ku dduniya newe ndiba nsiibirira mazzi wallahi wano mu dduniya waliwo akuwa amazzi waliwo akuwa kamere kati mu ramadani ku magalibi atalina kyakulya waka wanaalya wetaba ramadani eriyo emikolo waliwo omukwano gwe wasoma naye kati bakuwasowani emmere woomala okugenda emagombe teriiyo agenda kutaasa n'abandikusabidde nga wamala okufa ate batuuka okukusabira bakusiba kiwaani
bajja ne bakola asembaawo sheekhe ne bakola eddiiro teekawo omuliro mu makkati kasukako akabandi ne batandika okusoma Qur'an ndooza baafuba kulaba nti bagisoma mu nsoma Allah gy'asinga obutaagala mpaka Qur'ani wano mpaka Yaasiini oyo abasajja basoma Qur'an n'amayembe we gali ne gagamba naye bano abantu bano tebatya ku Mungu nedda sekasooka ompe suratu Ahqaf onasira mbagala kuwakana amayembe bwe gawulira Qur'ani esomerwa abagenzi gabuuza mubana abazze osabira omufu temuli musiraamu Qur'an tebagikkiriza kubanga Allah yagamba nti wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni jukira mu kiseera we nakusindikira ekibinja mu majinni amajinni gajja nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoma Qur'an kati Allah nagasindika ne gajja ne gajiwuliriza Allah agamba nti ne gagamba Allah kati yastami'una al-Qur'an agawuliriza Qur'an falamma hadaruhu bwegasembera weesomerwa qaalu ne gagamba ansitu bane mukoleki musirike ago si mayembe ejo misambwa biteega balongo lubaale mizimu bitambo bwe biwuliriza Qur'ani ebikkiriza mu byo bigamba ansitu bannange musirike waliwo ebigambo bya Allah bituwulira ebikola ki ebisomebwa ate mmwe abamu ku basiraamu abakola bino ebintu we muba muli ku Qur'ani nga mugisoma musoma we muti eno gyompadde nga yeetaga muntu ataasiibye nga tenjala n'okwetegereza sekakitenda nga tenjala n'okwetegereza onaleeta nene ereeta eyo enzimbumu mutuufu twandifunye ataasiibye nansomerako kuba sekahumada gwe ataasiibye Allah yebali kukuumira mukyala we oyo alina omukyala ogwo omwo ate baagalana olwo batalina bakyala oba tolina mukyala nze kati sina kyabbakolera wallahi Seeka Ibrahim ngezezzaako kuyamba ku bantu abatalina bakyala naye bannemeredde bazitowa omuweese wasiibye ate akuluma mu mugongo ogenda n'obanoonyeza omukyala nga mu magezi go olaba nga ayimiridde ate bajooga n'omumutuusizaawo tasobola kwenoonyeza omumuleetedde n'ayagala oddemu omutonde buto Seeka akabina kabuzeemu ate n'akazigo kennyini nadde manya alina akazigo akati mane mutusaasire kati nze nze sinakyabakolera naye kyembamanya nti mufiirwa era umma mugikola bubi mufune abakyala kozi abamu ekibagana okuwasa baŋŋambako bakyala ba buseere noonya sayizi yo iriyo omukyala nga newoba ozze na kiro ya sukaali omutwala noonya sayizi yo mukwano wange bamusaba ente 15 Seeka Ashrafu 15 wallahi nagezaako omwaka mulamba nga ziganya okuwera naga Seeka namutadde kati anoonya wante 3 olabanga we 15 aganye noonya wemmeka buno obulamu butono atalina mukyalo onyumya ki nga abantu boogera ffe tulina obulamu bwe tuyitamu ffe abafumbo nga bukuŋŋaanya essanyu ly'ensi yonna era tewali atuuka mu bulamu obwo n'ataseka newaba alina ebizibu avaamu akasekosekaako akatawuliza atali mu nsonga zaabwe kaakati abaddu obeera basoma Qur'an basoma ne bagamba ife tusoma bwe tuti baada audhu billahi minash shaitani rajim wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'ana falamma
falamma hadaruhu qalu ansitu. N'atamanyi Quran akkiriza nti omusiraamu oyo alina by'asomaawo naye wulira mmwe nga n'enjala bayiseemu. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن سمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى المدينة ينظرون. Mutuufu ebintu ebyo mwogera ebyo mwekakasa nti muli mu kitabo kya Allah kye yagamba nti fa idha qulia alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Qur'an ebanga esomebwa mugiwuliriza ate musiriikirire. Ebyo mwogera ebyo nga musoma Qur'an ddala abawalimu kuba atali muwalimu yasalu nekyakubuuzaabuuza nsina kyakugamba naye abo walimu bakakasa nti bino byeboogera bibeera bigambo bya Allah nga alina kyatugamba nga alina we yagamba nti wano muwangaaze wano sirika wano toyitangawo omala nkuyimirirawooko. Abaddu omuddu ali mu kabbuli alinze kusabirwa aba ali awo ng'omwana ajja agulumbukana ne Qur'an ng'eriko ne kibooko kubanga byasoma bimukubya buki bukubya. Kati omuntu wamala ova mu kabbuli awo kubanga yo tugenda genda buli omu akimanyi ate waliyo ebyengera n'embooko. Saba Allah atuwa ebyengera agenda kuzuukizibwa. Buli gwolaba ali mu kabbuli akaseera kagenda kujja agenda kuddizibwayo ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Lumu nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam mu Qur'ani n'ekitiibwa mu suratul Baqara. Ibrahimu kamuleke waliwo wano Uzairu aya 2 mu mmeka nkaaga 2:59 Allah yagamba ng'atukakasa nti nga bwe tufa agenda tuzza kinyalo sooka otegeere bw'anaatuzza waliwo ahwaalu yawma alqiyama waliwo embeera ezigenda obbeerawo nga tumaze okukomawo tusinkanyani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti aw kalladhi oba kifaanaganako n'oyo marra ala qaryatin eyayita ku kyalo wa hiya khawiyatun ala urushiha ng'akasolya kaakyo ak'ebizimbe kaatuula ku ttaka. Amakulu ng'ennyumba zaakubwa ekyazikuba oba bukadde oba lwali lutalo ne zisaanawo obusolya ne bukka kuki ku ttaka. Omusajja ono bwe yalaba ekyalo nga kyonna kyasaanawo qaal n'agamba anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mawtiha. Ekyalo kino Allah agenda kizzaawo atya? Ekituufu waliwo abasiraamu abeebuuza Allah agenda kuzuukiza atya abantu? Era abamu wallahi bakiwakanya bakakasa basaala. Kana liko n'omusiraamu eyo mu covid yo twalimiranga twali mu nnimiro eyo ng'asaala naye nga takkiriza nti eriyo enkomerero. Gamba bino kale babiteekamu kututiisa tuleme kuyisa bubi bannaffe oleme kulyaza amaanyi. Wallahi nga musiraamu ne mugamba subhanallah. Naga kati Suleimani gwe sooka omuwulire omuntu amaze okufa ne mumuziika ani yali akomyewo nga ko kye kibuuzo mutuufu siina gwe mmanyi ku kyalo ewaffe nga yali agenzeyo n'akolaki n'akomawo. Naye ate nga gy'alaga mu maaso g'ekibuuzo mulimba. Alimbisa amaanyi gaani? Amaanyi ga Allah tabaraka wa ta'ala. Oba olabyeko ku muntu nga yafa nga bajjeyo amagumba mu kabbuli ogaza mu ntaana endala wotaba mukkiriza weebuuza engeri Allah gy'agenda okuzzaawo amagumba gano. Ne n'oteebuuza yandeeta atya wano? Mu suratul Hajji aya eyokutaano Allah yagamba babeera bawakana nti sigenda bazuukiza baŋŋambire ne batonda mu ttaka we oluvannyuma ne mbatonda mu mazzi. Twava mu mazzi substance eyo mwe tuva erimu olumucus mwe tuva jama. Assalamu alaikum warahmatullahi. Tulaba nti onyirira naye gye tuva eri gaba matondo. Allah namwewuunya matondo mwe tuva ate si mu ttondo lyonna. Mu ttondo limu mubeeramu enkwaso spams nga ziri mu millions. Allah atoolako emu ate kasiteyingira awali eggi
system eri automatic nga zinesigadde nga baziggalira eweeru nga bazisindikira asidi nga zonna azookya nga zisaanyaawo. Kati wava mu kantu singa bakateeka ku mmeeza wano tosobola kukalaba muwava wabula ettondo oba ogasse bajjajjabo bonna abaali mu ttondo eryo olaba ettondo nti weeriri naye singa bajjamu ggwe mu ttondo eryo tosobola ddiraba n'amaaso weetaga microscope mwe wava eryo ettondo Allah n'alikuumira mu fallopian tube ne liwangaala ennaku 40 n'ofuukamu ettole ky'omusaayi. Olabako omukyala nga avuddemu olubuto wakati w'omwezi gumu n'emyezi 3 awo kaba katole ka musaayi kabanga simanyi mba nkyogera naye nga kaba katole ka musaayi tekubaako matu yadde ekigere n'omutwe ogukuwaganyaza amaaso ga Allah n'olulimi kibeera shapeless kubanga wamala okuweza ennaku 4 endala ogubadde omusaayi ne kifuuka ekinyamanyama. Bwaweza ennaku 12 ekinyamanyama Allah n'akyambazaamu n'akisaako amagumba amagumba Allah n'agambaza ennyama n'assaamu omwoyo. Kati Allah laba gy'atujja bw'amala n'ofuluma ng'olika bebi nga n'omutwe gubootaboota era watabaawo bagezi ku kuwumbirira mutwe gwo. Oyinza okukula nga olina erinnya Kaakyama nga si lya kika kyammwe nga lyankulayo kuba omukyala omwana aba ava mu maama we omutwe guno guba gugonda kati amagumba waayita gagushepinga abasawo be baguzza mu layini. Ate Allah yewunyisa once you are out you cannot go back. Awo omwana waayita awo seeka kitenda omwana asinga kano akazindaala obunene naye tosobola kayisa waayise kaza munda. Wallahi tosobola. Manyi nze ngeri njagala ennyo abakyala n'abaana baabwe noonyereza tosobola kuyisaawo kazindaalo kano ng'okazza munda. Naliko ku kitanda mukyala wange azaala era obukodde bumu kati obuzaazisa mbukola ki naye waliwo pressure ejja munda mu mukyala nga tennajja omwana taseetuka asukuma kasukumi kasobola okubuuka ne katula wali ku ttaka baka waliwo ekibeera munda eyo wakiki kisindiikiriza busindiikiriza mwana fuluma bakusindiikiriza n'ofuluma n'otuuka wano nga tolina mannyo nga ate singa Allah yakuwa olupapula nga wakafuluma n'agamba nti Sulaiman wandiika bye weetaaga mu nsi ani kumanya ndibadde awandiika amannyo otuukira mu kuyonka gula amannyo galina omugaso ani alibadde awandiika amabeere bajati akola bwati nawulira ng'ensi yonna agikola ki agirina. Allah yakuwa buwi lwakisaaki naga ajja kwetaaga amabeere ajja kwetaaga amannyo amagulu n'agakuweerawo. Singa Allah yakubuuza byoneetaaga nga wakajja wano tewandisayininzeeko magulu kubanga oba wakajja wano bakusitula busituzi. Kati Allah tabaraka wa taala yatutonda ate omuddu n'agamba anaatuzzaawo atya. Ono omusajja yasanga ekyalo nga kyagwa kyasaanawo n'agamba nti anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha. Allah agenda kuzuukiza atya kino ekyalo. Kati Allah yewa experiments kubanga ebintu bya Allah biri wala n'entegera y'abantu. Seeka kitenda singa bagamba bajjajja baffe babiri emabega nti muno mu nsi mugenda beeramu ekyuma bwe kiti ng'oyogererako n'omuntu ali e Kenya kale n'ali e Kampala kino bwe kiti akukuba n'akutta ne bamuyambako banne okuziika kyomwana mufere oyo. Essimu we zajjira byali bibulooka nga kiriko eriyo mu biseera ebyo tewaliwo mpale mwe kijja bakyambaza nkungulu kuno nga kirina eddoboozi olowooza wuufa naye nga tekibeerako ssaawa kwalingako essaawa wakwatanga essimu n'essaawa ku mukono tekyalina nkalitulaeta kyekirala ne WhatsApp oba tekyalina ng'okitegedde. Kati abaayina ezo essimu ebiseera ebyo obagamba nti na zino zaali zijja
obutabera bukkiriza bagamba olimba naawe nga bwokkiriza nti nessimu ekola byomanyi byekola wallahi akadde kagenda kujja ogenda kakasa nti okuzuukira Allah yali akusobola Allah kye yakola yakwata omusajja ono fa amatahu Allahu 100 amin yamutta emyaka 10 ng'ali awo wansi n'akola ettaka ne likola enfuufu ne ligenda Allah wa buyinza yayina akalogoyi ke subhanahu wa ta'ala yayina n'ebyokunywa n'ebyokulya bye yali alina mu lugendo lwe bwe yamutta emyaka 10 Allah n'asooka azuukiza ye abadde abuuza ebibuuzo wano Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti qal yamugamba kam labithta wano wobadde omazewo bbanga ki amaze omuzuukiza qal n'abagamba labithtu yawman ndowooza mmazewo olunaku kuba nageze okujja wano ng'enjuba eri wali labithtu yawman lunaku aw ba'da yawm kyakati luweze kitundu Allah n'amugamba nti nedda ssebo tebiringa bwolowooza qal n'amugamba bal labithta nedda ssebo wano owangaddewo 100 amin emyaka 10 njala kusikira kifaananyi omuntu eyabadde wano leero Allah n'amujja mu bulamu bw'ensi n'amala emyaka 10 nadda engulu ye n'alowooza nti amazewo olunaku olaba Allah amaanyi g'alina wakati awo oyinza okwebaka mwoza webakidde eddakiika 3 ogenda okukolera ku ssaawa webakidde essaawa 7 naye nga towulira nti nebakidde essaawa mmeka 7 we yamuzuukiza Allah yamanya ono tasobola kumanya bye mumukoze nga mumuzuukiza kati yasooka kuzuukiza ye bwe yamala omumuzuukiza n'amugamba tabaraka wa ta'ala tifandur ila ta'amik tunulira emmereyo wa sharabik n'ebyokunyabyo lam yatasanna tebinnaba kwonooneka awaliwo confusion endala mmaze emyaka 10 naye akatogo ke naguze wa mama ndagire nga bwe nakaguze bwe kali so kumpe ku micungwa nanywako nga giri fresh ate malayika emugamba nti gwe jama awo mazewo emyaka emeka yayongera mutabula katova nti ebintu bya Allah obireetako ekifuba gwe ogweddalu programu za Allah ziri wala n'entegera y'ebitonde era kyaba yagadde tutegeere kyatutegeeza kyatannyonnyodde toyinza kitegeera amugamba maze emyaka 10 ate amugamba laba ebyokulya byo tebinnayonooneka kati omuyaayi waawane namuŋŋoona oba omuniga w'e Uganda oba omufere w'e Japan bw'omugamba nti omaze emyaka 10 n'omulaga akatogo nga kalamu ng'akwata engattozi ati seeka nsobedde akatogo kafiira mu ssaawa 2 mu emyaka 10 akatogo kalamu wuyo muzikiti alina byagamba abantu ye ngadduka ng'agenda yeerabidde nti gwadiringa naye ye rabbul alamin Allah yamugamba nti omaze okulaba emmereyo n'ebyokunywa nti ye biramu nti biramu kandi tinala okulaga Allah amulaga nti preservatives ez'ebbeeyi ziri mu mikono gyange gwe nakussa emyaka 10 n'endogoyiyo kyokka ate emmere n'engikulekerawo kutegeera maanyi ga rabbul alamin kati Allah yagamba tabaraka wa ta'ala tiwandur kati kyusa obwanga otunuulire ila himarika kati amaaso ngaagala ku ndogoyiyo wetegereza endogoyi atunula wali endogoyi nga yali ebaddewo kalogoyi takalaba Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti endogoyi eyo walinaj'alaka ayatan linnas tunulira endogoyi yo naawe ngenda bafuula ekyokwebuulirira eri abantu yatunulira akalogoyi nga takalaba kati Allah n'asindika embuyaga nekuŋŋaanya buli kataka akavadde ku ndogoyi emyaka 10 liba lituuse luddawa soilo elezan tulinoonyezeewo emyaka 10 mu nnyanja mukadde wafa tusindise mu nnyanja ate eri okumpi Victoria emyaka 10 Allah n'akuŋŋaanya patikozi zonna ezava kalogoyi n'azikomyawo nga musajja mukulu atunula
mwenye mukusooka oba otunula naye ebyaddirira nkakasa yasamaalirira kati Allah mukatunulira amagumba g'ensolo yo. Allah n'aleeta eno experiment nayagala nnyo ngirabeko naye kye nasomako wano kyammalira sijja kusobola binaddirira. Yaleeta amagumba nze ndi mukinjaaji ensolo erina amagumba olwo n'agamu agayita ngano biyita nganyi lino ne lijja ne joininga ne lino olwo system ezo ball and socket joints. Omusajja yatunula nga Allah apanga endogoyi n'apanga spinal cord n'apanga lino eryobulago n'apanga omutwe n'agupanga skeleton n'agiteekawo ng'omusajja atunula. Bwe yamala Allah agamba subhanahu wa ta'ala yamugamba tunulira wanzur ila al-'idhami njalo tunulire amagumba g'ensolo yo kaifa nunshizuha thumma naqsuha rahma butebe tugasembolinga n'apanga skeleton n'agiteekawo. Oluvannyuma Allah n'ayambazaako ennyama ng'omusajja atunula. Bwe yamala Allah n'agifuwamu omwoyo neddamu n'ekaaba buto ng'akalogoyi ke ke yajja nako. Bwe yalaba akalogoyi n'ebyakakolebwako qaala n'agamba falamma tabayyana lahu qaal. Bwe yamala olaba ebyagenda mu maaso n'agamba a'lamu kati ntegedde anna allaha amazima ddala Allah ala kulli shay'in qadir tayina kyatasobola. Wallahi nga Allah yapanga akadogoyi kano keyanyumye mu Qur'an Allah agenda kupanga agenda kuzaawo. Omusajja abadde atwala buloka wakuba buloka wano n'akwata akatiba n'agijja wano agitwale wali ojanika nevaamu neegwa obweraliikirivu gwa mulaba bw'olina ye bw'alina ogizaawo agamo buloka kyokka nkooye ng'ajja akwata amazzi ng'azzaamuko mu katiba ng'akwata ettaka liri ng'azza mu gundi ng'agizzawo wali yennyini buloka ye ng'agiteekawo wali. Talina buzibu bwonna ku lwaki nze nakoze buloka eyasoose siyinza kwema giddamu ng'ekoze eki. Ogendako mu galaji abaana ne bakwata ku mmotoka yo nga si byakugibba nga balina bagenda otutereeza n'amala ogisumula naga nti muzeeyi emitwalo nti 2 ganti ane mutwali bunawereka emitwalo mali etano kitundu nti kale jeddizeewo sigenda kujjako sente na wallahi omwegaire mutwali bujangu nawe zeeyo motoka agisesemeza yonna eryenda ekyuma kiri eri isirinda hedi eri eri olujja lutadde eri naye mu kugizzaawo talina katabo yaaba amanyi guno musumali gusiba guno eno sipande yekola wano mu ddakiika ngaano oba essaawa emu olunaku lumu ng'akuddiza emotoka ovuga ogenda. Allah agenda kukuzzaawo ekyennaku bw'oba wafa oliiwa amayirungi n'osaanawo nooza ti ndiba mbiwonye ndiba nvunze nga n'amannya agaagalyanga gaagenda. Allah agenda gazzaawo nga ne kaguliini mwekali mulinnyo aye nowemmindi kubanga abantu abamu ekibakozesa effujjo bamanyi bwe bafa kaba kaweddemu. Kati n'owemmindi amannyo gano agakwata amagego gano agaliko evvu ly'emmindi Allah agenda muzzaawo n'evvu lye amuzzeeko dizayini y'evvu lye. Buli munda nti kyeyafiirako kwagenda okukola ki okuzuukirira oba wafa ng'oli muloogi ng'omusajja gwe Kampala ennaku ezo munene muwanvu Allah yamuwa omubiri kusinza nagwo Allah yayenda bwenzi. Kati woteri yakwata omuliro abalina essimu ez'amaanyi ng'eyange mwabiraba bano abalina muna kutayogereza sinadduwa yakubawa. Kati abantu bayitanga mu kadinisa n'alowooza muneewaana ayitira musajja yakola emirimu ya Rabbi n'asookayo okugulu n'akugjayo. Kati kooli nti tuulamu wenna n'atuulamu mu kadinisa ne yeesindika mpola kanneŋŋamba olaba bw'atyo Allah bw'agenda okukwatiriza abantu mu offside yali ng'ayita mu mulyango nga teri akimanya lwe byayonooneka n'ayorekera okuyita mu ddinisa nange oweekalagi namulaba. Kati oyo agenda zuukira n'akakyala muloogi yawmal qiyama kiyama egenda kuzitowa yeriko ayati ezigamba nti yawma yafirru almar'u min akhi omuntu agenda kudduka muganda we subhanallah wa ummihi wa abi odduke maama
maama. Subhanallah, abantu bali ku mawanga lwa maama yagenda kukola, maama alyeko obulungi, taata ave mu kazigo naye kiyama egenda kuzitowa, odduke yakuzaala. Kanna busikale kuba twabulekayo dda mu byalo, ffe tuli mu kibuga n'abakyala betwawasa, abalala batemesa butemesa. Allah yagamba wasahibatihi wa bani. Ogenda laba omuntu dalingi nga nduka kasoddali gamba womalu nti owaaye leka ekimu kindege itawali. Ojjukira kati bano Allah bagamba okudduka ngana, ayogera ku bafumbo, tanajja ku chano yaba maki si machete, toba walinnya ddungi, bamalaya tannabakwata kubayenda, akyali kuba bafumba ba halali. Omwami agenda lengera mukyala we maama minangajja amalemu omusubi, n'omukyala lengere taata sulanga jja nti la ilaha illallah, ayabye akwata eri. Teri musajja atagenda kudduka mukyala we ebbanga lyamala nga teyamuwa byamuvunaana. Abasajja seka kitenda bano bajjama bano mwe muli omuyaayi dokuba nti simumanyi mu feesi baŋŋamba bugambi linnya lye, eyabba ssente za nkuba kyeyo, ekirevu kyayina kikulu ku kyange mu buwanvu, musinga myaka naye obuwanvu bw'ekirevu leka ye teyafumbako waabwe kuma mu kyoto, anyirira ono sinamuŋoona ali wano sheka wenyine. Wallahi waba wali chamani kati ayagala kudduka naye tosituka bagenda mmanya y'abantu bamanya ebintu ati wamma nawulira ku nsonga za mutwali bwoyo yalya ssente z'omwana, omwana ava ebweru. Namanyi nabo nabagamba abaana abali ebweru oba balina buzibu, babanyedi babeera ennyo mu nnyumba. Okwana omusajja kwana atya ate nga gwomuwa ssente, bw'amala omukwana mukazi wattu bambi awulira alaba musajja mu vidiyo, alaba musajja ali ku mulamwa ebigambo subhanallah alhamdulillah ngenzeko mwana mwadikali nkamala okukola ku muraja, kumbe kirimba tali mu muraja, alina byakola birala. Kati bambi avaayo ebweru yamanya dda mu bufumbo, ekiyayi kyagaana. Omuwala n'amugamba kubulire wekiba nga sente z'otalina ng'oli kateeyamba otuuka ku ekyo olemeddwa okujja ewaffe olwa ssente, n'amugamba nze kankwate ssente ezigenda okukola omukolo nzikolenga sadaka eri bazadde bange, naye jangu ewaka. Wallahi mutwalibu yagaana, ezasooka yazirya, wano nga yakadda yazirya, mutwalibu yagaana. Oyinza osanga omuntu ng'alya kasasiro nooza nti bamuloga bulozi nga kikolimo. Abo abaana nga mubakaabya babawala, wallahi lindako ogenda muzaala, ogenda kufunayo omufere ku muzikiti ng'asaala eswalezi, yakwata amaloboozi ga Qur'ani ag'enjawulo, kansomemu nga Sudais, alhamdulillahi rabbil alamin. Nokati bannaye ono hafidhu naye nga si hafidhu, yakwata ennyiririze kwatawaniza abasiraamu, ajja kujja agwe omuwala waagwe mu mbizi omufere. Wallahi nawe ogenda obikola gwe tofaayo, gano mabanja naawe bannyoko bagenda kigwako. Nze wendaba kawala kanye kasohaira nasasira nnyo abaana abawala, nze sibalinaako buzibu, era singa Allah akkiriza okusukka ku bana nabe nandibadde mpasa obayamba mbafunire bakola ki. Naye yagamba bana aye n'amaanyi era nampaga abameka, kubeera wenyenyanyenya musira bamu wakutaano wayinza kukola ki naye Allah ali calculative, mutufu osukka ku bakazi abana oba okozesa kimera ki nga bonna balamu, seeka kitenda bana nga bonna balamu, nga temulimu bya munaanansi si mujaja, nga oli nnomo tonywa njaga. Wallahi woba osukka ku bana gwoba ne special case, kuba n'abalina abana balinamu
ab'ensonga ono namwandu yabikoowa mama ajala tumanyiganye okomyewo webake zinange newasedda naye oleeta bajjeno banno basisulirawo oyinza osula ku muzikiti ennaku ezimu wallahi Allah atusaasire akati oyo omwana alayika ali muzikiti muno yabba kadaama mutwalibu omwana ankubire sibaka siri wa polisi siri mufuti siri kadhi nebambi yawulira nga aziira naye akankubire sekasudiiru nimugamba amagezi genkuwa Allah akulabudde oba okyalina ka balance mutwalibu mute nemugamba ekyokubiri esunna mwagijjawa eteeka mu basajja ssente ffe tebatuwa ssente ndaba nno abaziirya kuba wakazi omusajja oba omuwadde ssente omuwa kalabo omutwalo kasanvu surprise naye enkola eyo siga mu basajja kati kankuwulyeko kino kyama era saagala bakyala bakitwale kino nkigamba basajja gwokimanyi nti omukyala wakusigamu ssente n'oba n'emirembe takyakusaba za bizigo yabyegulira kati n'ofunawo enfisi ng'ewera omanyi kyokola mu nfisi okola owasa mbuwasa kati mukyala kinga ayagala awe bbaawe ssente at the end awase kati oba toyagala musajja awase tomuwa ssente gwe ba ne ssente zo ogera lunaku lwe biganye no ngati nako ebiri ku ssimu kanji kuteereko teweeraliikirira Allah jatumalira naye ebyokuwoza mbu n'omuwa 10 waliwo omukazi ali bweru eyo bankubira amasimu b'ennamba zange oyaziteeka ku gundi bankubira amasimu asindikira omusajja sente mubeekulaakulanye bambi mukazi wattu yagenda okulaba enkulaakulana eyasooka mu maka ya mukazi wakumeka ate enkulaakulana ffe esooka gye tuli abakazi abali awo nga bbaawe alina gwe wekka ebyo birimbe bato banno ife abantu abakulu teriiyo musajja annakolako mu bakinjaaje ndi musomesa navuga ku booda nabeerako mu ssomero nkoze ku mirimu egirimu socialization kukolagana n'abantu abakinjaaje nsaba bo beetaaga tubasabire ekisonyi nga tebanatuuka mu maaso ga Allah bannange sekakitenda simanyiyo bantu bamanyi mugaso gwa mukyala mu nsi muno hatta n'atali wuwe ng'abaana bakinjaajaabo bwetwagendanga nabo mu lukoola anti tusula mu loogi musula mu loogi loole erina okudduka akawungeezi ne mwebaka mu loogi ku makya 12 nedda ku bbala egende mu katale naye bwe baalinyanga loole nga bavudde mu loogi nga buli alinyanga awo obujulizi munyarwanda saamusanzeewo bani abadde agenze naye omugudde mu kiyayo bakyawa kisente nekibeza bwere nga buli alinnya annyonnyola olwo n'omu yanyumya emboozi nga kojjaawe ye yasooka ku mukazi oyo bamukayanirako mu loogi simanyi gundi gwoli naye kojja anoonya malaaya ye abuuza mutabani naaluga omulina kati abasajja ng'alina omukyalo omu bw'omulabanga ompita nange ndabe ku kyengera abalala balina 2 3 4 abamu tannakugamba akutya kyala obulaba batiisatiisa nze womuwasa nja kukusala wakigambanga towooza mbu asaaga bw'omuwasa webakamu emisana ekiro obeere ku mulamwa bwasituka okugenda okukola susu nawe ogenda okukola susu obwambe gwobutereka wiiki yonna n'omwezi ogwo gogala sitoowa ajja kukusala amazzi ajja gakuyiira kati abamu wate omumusala nomuyiira amazzi tanyega ennamuŋŋoona asiibayo busiibi asula kawaala wallahi
ate era ne waba kale agume n'atakuzaako atya buti gwe gwatya naye ayagala awulira ayagala ate ke batandise otuwa ssente awo bajja bazzaako omuwala azimba enju ye nassaako buli kimu neetaga kati musajja ye omusajja alina kujja buzzi kusulawo kukeera kugenda emmere eriibwa mu maka ago yaga ntotawaana nja kubikola gwe jangu onkolera ebyesobola kwekolera kati Allah abagumye abakyala sina bugambo bulungi busingako obwo mbakakasa bajja bazzaako newe munaafa ekiziyiro bajja bazzaako mubazzeeko bambi naye mubalumirire bajjako n'amasanyalaze bakyala bawano nga tebawena kale sijja kiddamu naye ali muhimu Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuzuukiza yawma al-qiyama bwana atuzuukiza embeera egenda kaluba teri agenda kuba nakalembereza olw'emirimu gye yakola ki gye yakola illa ma rahimallah buli omu agenda bba mu kutya mu kavuyo olaba ne bannabbi ba Allah bennyini bagenda bbeera ku bunkenke hadithi mpanvu ya Hudhaifa ne Abi Hurayra radiyallahu anhuma mu makulu gaayo mufunze kuba budde bwenina okukomako bwatuuse dda tugenda sookera wa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam tugende nti Adamu Allah yakola n'emikono gye yayogera naawe nga tewali avvuunula yegwe muntu eyasooka wabeerako ne mujjana twogerereko ne Allah atujje wano tuwolerezeeko ewa rabbul alamin Adamu abagambe mmwe baana bange kituufu nze mbazaala naye nina bye nakola bye mutamanyi najeemera Allah olunaku lwe nalya omuti gwe yaŋŋaana okulya kati ebiri mu fayiro yange sibyekakasa siyinza gendayo kusaba Allah kubala bantu mugezeeko ku Nuuhu oyo ye nabbi eyasooka ye mubaka eyasooka mugendeeko wa Nuuhu nga bajja wa nabbi Nuuhu nabbi Nuuhu naye alina ebibye yajja n'asaba Allah azikirize abantu be n'amataba yagenda olaba n'omwana we agenderamu ate Nuuhu n'agamba ayi Allah mulimu omwana wange Allah n'amuga totiddangamu okunsaba byotalinaku kumanya era Allah n'ateekawo ejjiji wakati we n'omwana n'amuba amazzi n'amutwala nabbi Nuuhu agenda kugamba abantu abagenze gyali nti sirigwanira kifo ekyo wabula Muusa oyo yayogeranga nnyo ne Allah misana na kiro mugendeke wa Musa abawolereze maaso ga Allah nabbi Musa agenda kugamba abagenze gyali nakuba omukibiti ekikonde kuba yalina amaanyi yasanga omukibiti ng'akayana n'Omuyisirayiri n'amugamba tamunno n'agaana nkuba ekyamaanyi kuba ekyobunafu namuba ekyamaanyi n'amuttirawo yamukuba ekikonde n'afa Musa n'adduka kati Musa agenda ga nti nina ebizibu wakati wange ne Allah simanyi gye byakoma sisobola genda basabira bataasa mugezeeko ku Isa anti oyo Isa kigambo kya Allah bagende wa nabbi Isa watugende buli omu tuli bwereere nga tuli bwereere tulaba bajja ti bali mu ngoye naye waliwo ababbirira amaaso atudde alinga alimu mulalama atudde akeberako kiyama egenda kujja nga tekuli alina lugoye naye nga tewali alaba munne ntali mu ngoye ku mbooka egenda okuvuga mu bbaliro ntero nnyumiza abasiraamu sinaali ye yaliwo ekalangala nga muzeeyi ayoola abavubuka Allahu akbar nalika vidiyo ku Facebook naye nga amaloboozi gempulira mu background wallahi nga basajja green by the element top red nga tebogera kigambo neki nga bakola bakozi bwe bati dawali lugalo muwalampe abaana ba Nuupu oyinza okusirisa abantu bonna bweyagala nga si ba Nuupu bali abaana bagobagana ne patro ku Jinja Road awo patro erinnyo omuwa boda emuttirewo naye nga amaanyi ge balina boda ne patro
naye baatuuka ekalangala ng'olowooza tekwajiddeko mwana wa Nuupu mpola kya kuloole ng'eyeevaawo kuloole ng'eyeevaawo baabajjayo ng'okulonda kuwedde kyenjagalamu wallahi nga tewali ayinza kwogera kigambo nga tewali gwe bakuyemba okolwa kwogera naye nga balaba embeera ebeetoolodde balina kusirika ne bawalampa loole kiyama tugenda bba nga tuli bwereere nga tewali asobola kuvaamu kigambo yadde okwetegereza muli mu maaso tali mu ngoye kati nabbi Isa tunamutuukirira nti waye twogerereko ne Allah agenda gamba bannaye simwe mwasembayo okuva mu duniya temwamanyako nti bampita Katonda bampita omwana we fayiro yange simanyi birimu mundeke mugezeeko ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kasa tunatuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda gamba nti yes eyo ensonga Allah yagimpa agenda tukulembera ajja afukamire maaso g'owekitiibwa Allah mu kafo ke tumusabira ng'adhaanye ewedde almaqaamu almahmuuda wanaatuka mu kifo ekyo avunname Allah amugambe subhanahu wa ta'ala nti Muhammad kiki kyoyagala saba ngenda kwanukula Allah agambe Allah nti nkusaba abadde bano tandika okubabala nga tutuuyanye eminyira gifuluma entuuyo mpitirivu zookya enjuba eri waggulu ku mitwe gy'abantu abantu balaajana ya rabbi agenda saba Allah subhanahu wa ta'ala atandike okutubala naye mu kifo ekyo wagenda okuyimirira wagenda okuwolereza abaana Adamu nizo nandibadde mbawaako ebibinja byagenda okuwolereza naye akadde takkiriza nandibadde mbawaako lwaki tugenda kuwolerezebwa tugenda kuwolerezebwa abasoma Qur'an egenda kuwolereza bananyini baayo tugenda kuwolerezebwa abasiiba omwezi gwa Ramadhan tugenda kuwolerezebwa nga tusaalirwa mu kaseera nga tufuddaawo wagenda bawo okuwolereza abantu 40 okuwolereza omuntu afudde nga musiraamu n'ebirala naye kyenjo maliriza nakyo yekka atagenda kuwolerezebwa atagenda kukirizibwa kuwolereza atalina ssuubi nti aliganyulwa mu birungi bya kiyama ye muntu yenna eyafa ng'agattako Allah ekintu ekirala ontegedde omushiriku yenna anayirizi mu kiwato alina amadagala mu mubiri afukamira ku ntana n'agisinza atawasa wa muziro gwe atalya muziro gwe asumika embugo alina abalongo mu kitanda yeeraguza n'ensimbi eŋŋanda yenna akuba ekitabo oyo taliwolerezebwa n'okuwolerezebwa kwe togenda kukirizibwa mu maaso gani maaso ga Allah naye omuddu yenna nga yafanya shahada naye nga teyasaala teyasiiba teyakola hijja naye nga yalina imaani yalina la ilaha illa Allah wallahi bagenda wolerezebwa Allah abavubeyo mu jahannamu abanyike mu nsulo oba mu migga egiri ku mimwa gy'ejjana abajjemu nga bali fresh abayingiza ejjana subhanahu wa ta'ala nawe ekyo mmaliriza nga mbagamba mubimu ku birungi byetugenda okuganyira nabyo yawmal qiyama kwe kuwolerezebwa okugenda okubeerawo ng'ali mu nsonga talina waayogerera Allah aleeta abalala nga bannabbi bamalayika abakkiriza bawolereza abantu abo Allah abajje mu muliro abayingiza ejjana nsaba Allah tabaraka wa taala ateeka embaddu abaliwolereza abalala saba Allah ateeka embaddu ng'okuwolerezebwa kwabwe kujja kukkirizibwa saba Allah atusonyiwe bye tukola ng'ebitonde Allah atujaze khayr bye tulongosa ng'ebitonde saba Allah atufule emikwano gye saba Allah atujje embaddu bye yanyiigira mu kaseera kano wenjogerera Sheikh Yahya Ramadan sinze nyanjula n'abatuuka naye oyo talekeka ng'ayingira ng'ate gw'oyogera bayinza okukubuuza tewamulabye wakikoze kagenderere kyowalampa okimanyi barakallahu fikum manja gange nze Suleimani Sudiru Abu Suhaira kikomeko mpangalira mu Karaji natambudde ne Sheikh mukadde wange Al-Hafidhu Ashraf Muhammad Abu Salahuddin musajja mufumbo naye nga mwetaavu eri omukyala naye nga tanoonya wagwa ayagala mmanyi jaswa lw'embeera gy'alinda egguke
saba Allah mugondeze. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جزا الله شيخنا، نسأل الله تبارك وتعالى